tulabako nsanyusa obbalaba. Mwebale kubaayo. Amannya n'eddoboozi bya Mukama Yosiya nga bulijjo. Olwaleero nzize okwogera ku kukola. Abantu abamu bamanyi mbu nno okukola, bamanyi nti okukola kibonerezo. Okukola si kibonerezo kuba okukola kulimu ebirungi bingi. Naye kye ndowooza nti abantu abamu bafuna obunafu mu mutima nga balowooza ebitasoboka. Olunaku olwaleero nsazeewo tugabane ku kigambo okukola. Bayibuli egamba nti ataakole n'okulya taalyenga, kitegeeza nti tulina okukola. Era omuvubuka ayagala okubeera obulungi alina okukola. Bw'anaaba takoze ajja kulya mu ppipa. Tolowooza ku ssente nnyingi kuba tezijja kulabika, naye omuvubuka nkuzzaamu amaanyi nti kola. Mu kukola ogenda kufuna ebirungi bingi. Bw'onookola ojja kufuna emikwano. Bw'onooba oli mukozi ojja kulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Tandika n'ako akatono kajja kugenda kagejja. Nze natandika na katono, ekyamazima sinnaba kutuuka ku ddaala lirye bagamba ndi bulungi nnyo, naye at least ninawo akatonotono ke nnyina. So bavubuka bannange abali eyo Kibuga kya Nkwanzi, mbazzaamu amaanyi nti mukole. Mu kukola mw'ogenda okufuna amaanyi. Nze abazzaamu amaanyi ndi musajja mulimi, nima emmwanyi, nima ebitooke, ndi mutembeeyi, ate nnyina n'edduuka wano w'ondaba we nkoledde vidiyo eno. N'olw'ensonga eyo bw'onookola tojja kwejjusa ate ojja kwetuusaako buli kirungi ky'oyagala. Mukama akumpeera omukisa ng'olaba ka vidiyo kano.